Ensobi yakoze ensobi bbiri gravity zendaba. Esooka y'ey'okuteekamu fada eyava mu by'ennamba. Oba njogera fada omutegeera? Omutegeera fada. Omutegeera fada yoyo gundi. Gundi w'abangi. Bobi. Eby'ennamba yabivaamu dda. Ali ku level ndala ya kukulembera ggwanga. Kati ate bw'ogamba nti babiveeko bakaddiye babiveeko, ekyo kibi. Yakolamu ensobi ate nga ne fadda mwali gwe baagala abantu okuleeta ng'omukulembeze. Ensobi yokka yokka. Ekyokubiri ekyokugamba nti bawummule balekere ffe bakulekere ngaani be bakuzaala. Oba bwe bakulekera bona olisa families zaabo. Guno omulimu si gwa gavumenti mbu bawa pension eva mu kaddi okuze va pension banga baba omulimu gwa bwannakyewe. Nze nereeta era nze nobikowa neŋŋamba tiki eyo z'ensobi zokka. Naye bw'oddako mu kyokugaa nti kuwalampa, awo gravity ate yawo nemuwolerezaamu kubanga bano bagamba nti yawalampye, manya nti yetadde mu levo yaabwe yagabe be basooka okugaba ennamba ne bezeesooka ne bazeewa bokka ne beezimbya tewali abawa nnamba, beezimbya ne basobola okukikuba ne bagenda ne bazimba ne bagira ne bawangula n'egundi saawazi kaŋŋambe ne batuuka ne bakifunamu okwezimbya. Kane gravity yali yagezaako okwezimbya nga bo. Ekitegeeza gravity ku bo teyakoze ensobi yadde akoppa babaaba. Beezimbya kubanga bwe muba mujjukira awo waliwo we baalwanaganiranga abamu ne beekuba entomi ne beewa bbato ne beezimbya nze munene big size olya kuba gundi yeewa ki kamiliyoni yeewa tagejja takogga. Kakati noono musajja yadde akoppye baani babaaba omanyi kati bojjiramu. Kati singa gravity yagezze n'awalampa chance Nalubega kubanga nze ate sibirimu awo yali badde akoze ensobi. Nsewangako nnamba sibiyingirangamu seddanga awo ne neezimbya. Beezimbya kati naye yadde agezaako okwezimbya. Beezimbya ne bakikuba. Kitegeera kubanga abantu gye badde baana bayimba bangi nnyo, bayimba bulungi nnyo nga b'amaanyi. Beezimbya ne bakikubirayo era kati naye yadde ayagala akikubireyo. Sobi gye yakoze endala ey'okubiri kukaaba yaliremeddeyo mu luzimbo. Okitegeera awo kyamuliridde n'aluzinga naye nga bwe yeezimbya era kyekyali ekigendererwa kye yaliremeddeyo mu luvimbo. Legend abanga yamumanyifu amanyikiddwa nga yakola erinnya nga yasamba omupiira n'ayatiikirira n'abeera w'amaanyi ensi n'emumanya. Oyo ye legend. Kati n'atuuka ekiseera nekiyitako nga w'amaanyi yabeera w'amaanyi. Kakati emyaka ne gibeera nga ekintu ekyo akiruddemu akinamu obukugu. Oyo ye legend. Tugere ku music life yabwe music mwamukuba naye twandyagadde mutuzeeyo kemabega mwamufunamu. Mu biseera ebyo twafunamuko naye si kinene kubanga weŋŋambira nti twafunamu nti twafulumyanga albamu n'ofunayoko ku kasente wadde kaabanga katono ekitaliiwo kati oteeka mu sente n'okola oluyimba
kozi mwana mutule wali nokola oluyimba n'olutwala mu studio n'olukola video sente nyingi n'olutwala media n'oteekayo sente balukube ne sene ne zikugwako ne bakubako kitono ne lutakwatayo kikola kimala nomala oluusi luyinza okugaana bwe lukwatayo note n'ofunira mu nankani mu shows bwe baba tebakupangisiza kugenda kukola mu shows ez'enjawulo n'obeera awo ng'oli ku byansobera naye ffe olwafulumyanga nga bakuwayo ne ku kasente at least kotandikirako kyekyabamalamu amaanyi abamu kuba gwe hapenti okyafulumyayoko n'empya akamiliyoni akyayimba yalinamu kyekyabamalamu amaanyi kuba bwolaba nga zikidde ali disappoint ali desperate ali disappointed kyekyabamalamu amaanyi okusingira nze ndowooza ekyo kisinziira ku nnyimba omuntu z'abayimbye n'aleeta oluyimba nabulwa hiiti endala ekyo kubanga kumalamu maanyi nataleeta oluyimba lulala kutunda ayinza okululeeta naye ne bagana ne batalukuba ku gundi ku radio oba ku tvs ne radios ze zimanyisa ennyimba zaffe abantu n'oba n'oluyimba nga lulungi lutya nga gundi ezo tezirumanyisiza eri bantu obanga ataleese obanga atayimbye era obeerawo bwoti abantu ne balowooza nti waggwamu amaanyi naye nga tewaggwamu maanyi wabula oluyimba lwo tvs radio bwe ziba tezirukubye abantu basobola ddumanya wekwasa nnyo media nti ebazalawa is it true now oli disappointed is media erina kyeyalayo kukosezaamuku ebazalawa nze yankosa nnyo okuva lwe bajja ennyimba zange empya ku media nabeera nti bazikuba kuzimanyisa abantu kumanya nti naleese webekukoseza wanje adijja ne mulodi yavaayo n'akola lisiti y'abakyala nga kuliko erinnya lyo Juliana maama Joani Takawalya Zawedde eti Mpologoma Saasira ng'abuuza kwe bano ani legend ekyo twogerako kyowa okirinako point kyabo yagamba nani abo balegendi nabo balegendi Zawedde Sara Zawedde nga kuliko legend ne bwaba akubye emyaka 4 ng'akiremeddemu abalegend omuyimbi ne bwaba ng'akoze bulungi n'akikuuba ensi n'emumanya oyo abalegend kati ne Shiba oyo mulaba already kati yayingidde mu balegend kubanga akikuubye ensi yonna emutegedde Shiba akikubye emyaka emeka legend kiri ku bakutegedde oba biki byokoze bakutegedde ne bakwagala ne byokoze byamaanyi ne biyitako emyaka ne bagiyitako 3 oba legend ng'okoze ensi ekutegedde ekumanyiza bwento bwe ndowooza eno kubanga legend kya luzungu nze ate nze ndi wa Luganda twalabakaawo wabayo nabambesa nyo Abitex obuzibu kati wona Abitex obuzibu bwa Abitex yennyini Abitex azalawo abayimbi azalawa nnyo ate tayagala kusasula si musasuzi mulyaza amaanya ekyokubiri oyo si promoter Abitex si promoter wabula yankiyite ntya si promoter ye mutegesi wa kivu wabula ngambe destroyer type ya Abitex y'abantu abali mu gundi ya Abitex si promoter wabula destroyer w'abayimbi
talina muyimbi gwe yali ayogeredde bulungi bw'obanga nga mugenderera embeera z'abo abantu eva bavaayo nga boogera ku muyimbi bamwogerako bibi ekyokubiri oyo oba oyo yeka simanyi byabo simanyi naye nze kyemmanyi omuntu avaayo eno industry bwaba mwafuna buli kimu buli ki naye tebalina lwe baali bavuddeyo omuyimbi yena kasita avaayo n'akola sente manya n'afuna erinnya neyerwanako n'atuuka watuuse ne batuuka okumujja okumugula baagala bamusalire sente bo ze baagala ze baba bamuwa muyimbi kasita yayogera sente ezimujyamu oyo abanga mulabe gye bali kakati oyo bakutwalako okuyimba nga bakuwa milioni bazaali oba bbiri baza kisatu naye nga bakuwaako bazikuwa nga basigaleyo balansi milioni emu ogana ogenda okuyimba naye nga tebali bakuwadde sente nungi ate kati singa oyo kati awo yali ayogera ku byemasaka si ye yali nantegese singa promote oyo twategeeragana najja gyendi naŋŋamba nti njala kutegeka egindi naye nina sente mmeka netutegeragana sente nampaako zampaddeko naye promote oyo yantimba first of all nga taŋŋambye yakwakuba bukubi kipande n'agenda n'atimba e Masaka nempulira buwulizi nti yakoze eki nga tamaze nakumbuuza oba olunaku olwo lwe yatimbye ngenda kubeera wa ngenda kukolera wa kweganga ntwalanga okuzalawa kwennyini nti sirina mirimu sikola ye wayagalidde wakola ki wantimbira ekyo nekisooka nekinyiiza number 1 nenkwata nze ebintu byange sho bayimba yali abayimba ng'erina ku kazinga eyo kati ate mmala okukwata sho ajja gyendi mbu nakutimba okitegeera olaba enjawulo eriwaawo kati neŋŋamba kale nga bwe yantimba nenzikiriza essente zeyampaako era nakola obuvunaanyizibwa neŋŋenda ku sheeyo ntuukayo n'agaana okwogera nange n'agaana okujja wendi okunnyinyonnyola ne bwe biba byamusaze yali badde akola ki kati jjukira kali ka first of all ke yantimba nga takoze eki nga taŋŋambye kati nemukubira amasimu nengira nyimbe ate awo Diana walinyira ku stage naye ng'ayomba bwe yategeragana naye kati awo naalikoze eki naaligenze ku stage nyimbe banzibe ate alindako kati kanjogere nga temuwulidde kalango kange nga ngamba nti nze chance Nalubega oshambadde nzija egindi eyo kubanga babitukoze nnyo babinkoze nnyo bantimba sikoze eki sitegedde abalala bakola ne bakubisa abagundi abayimbi abato n'ateekawo omuyimbi omu omunene naggala ekintu nga nze sitegedde nakutegeera owulira bakutimba egindi bakola egindi kale ekintu ekyo kibi nnyo nnyo era nkivumirira